Nze kyensabanga family bannaye ajo oyo mumukwate agenda awummule mumutwale mu rehab. Naye abakazi kiki? Mukazi kyoyo gwofuna atasobola kutegeera nti ono aji gwenfunye musiraamu tuli mu kisibo kyo tekisaana kukolwa. Aji ayagadde kyogamba ye musiru tamanyi nti naali mu kisibo talina bekola bineeno. Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mugamba mutya mwenna abatulaba kansuubire buli omu gyali ali bulungi naffe alhamdulillah tuli bulungi ngwakyakuuma akyatulabirira nno kyoba olaba. Tukitambuza. Tubatuukako nga weya Aji nga ayagala kissinga. You want to kiss the cheese? Gamba ye. Aha, anyway. Kati mune ekya cheese ekyo sizeemu tulina omwami Haji cheese. Haji cheese kye yatukoze mu kisibo mona. Yes. Cheese ye kiss. Haji kiss. Yamazeemu nyamaanyi. He kissed Sharon. Yamazeemu nyamaanyi mu kisibo munene. Kuba ffe twewaddeyo tusiibe kwegamba wetubanga tusiiba kujjawo bibi byaffe ye yayongeddeko bwongezi mwewaddeyo musiibe kubanga bannaye mwonoonye mukoze amazambi aji oyo alina siiba mwaka mulamba okujjawo ekyo kye yakoze bannaye ntwala omukisa guno bategeeza nti abaana bakoze amazambi kati basiiba kwekola ki kwetukuza naye Haji ye kye yakoze kissing every time ate kugamba kissinga mu kisiibo weetondo oba weenenye naye ate n'osigala ng'ovuma togambikako. Naye nga programu eno twagala tuwayeemuko nga ffe abantu kubanga twabirabyeko ku media bitambula family yavuddeyo Saddam Rashid Lukwago doctor yes mukulu waabwe nedda siye mukulu muto yoyo muto waabwe kati nze ebyama bya family byonna nabifunye kumayanga family kati yakooye yayabizza buli kimu ekikwatagana ku Dr. Rashid Lukwago naye nga bannange niyo family ngebadde ya kitiibwa afe nga ffe ababiraba tebitusanyusa si birungi kubanga tetunyumirwa kulaba nga family zizawukana mu ngeri ng'eyo tetuli babiba amagezi era tetubasalirawo kyakukola but naffe tukola ki tunyumyamu kale singa butuuka ekiseera nga family y'Amabirizi esasise tuyinza kukola tutya saa yonna tukola ki kituukawo kale kiyinza okutuukawo naye kyalaze nti gayi oyo Rashid nti kyalaze nti mu family yaabwe nti ate ye alina obukubagano bungi ne banne okitegeera kyalaze nti musajja wansasage nnyo muyinza oli natuuka n'ekiseera n'ajjayo nti yalemwako okusoma olwa mukazi naye abakazi kiki mukazi kyoyo gwofuna atasobola kutegeera nti ono aji gwenfunye musiraamu tuli mu kisibo kyo tekisaana kukolwa nenya mukazi nedda sebo tonenya mukazi lwansonga no omukazi wobanga ojagadde kale that is not right webanga ye first love kale tugambe nti kale mu first love osobola okukola ebyekisiru byonna senga osobola okungamba mukwano nedda kino tetukikola in public nedda tetukikola kati uyu mukazi kyatasobola bwabanga omwami Haji era nga dokita yakulira mu busiraamu ng'abumanyi nojja n'okwana nze Sharon atamanyi busiraamu akulidde mu church ninza ntyo okuwabula mu ddiini y'obusiraamu gwe ayinza okumbuulira nti munnange kino bakikola bwe bati so mu bufunze omukyala tayina buzibu because tamanyi ddiini ya Buyisiraamu ebeereeta no Sharon you're right nkisalira mukyala omukyala osobola okitegeera nti gwe njagadde Haji yeyi omuwala abawala betwagala batuwagala aji ayagadde kyogamba ye musiru tamanyi nti naali mu kisibo talina bekola bineeno it is wrong at this time at least tulindeko naye n'olwokuba nti omuwala naye ali desperate oba alina kyasuubira oba tali desperate omuwala akola bineeno byonna kusanyusa Haji
kuyimirizawo Haji naye afune kyakola ki kyamugjamu. So lwakuba ndi mu kisiibo naye nze nja kuvuma n'abakyala abamu obutategeera. Nedda ssebo. Nze nja kubavuma. Kaakati weetonde mu kamera. Nedda. Kubanga omukyala ye yakuzaala tosobola kudda ku kamera n'ogamba nti omukyala asimala biki. Abamu. Kati ngenda kuyimiriza programu eno senga teyeetonze. Kale neetonda ku lw'abakyala bonna. Naye eriyo abakyala abamu abatategeera. Otegedde banne Haji abadde n'abakyala basatu bamulekawo olw'ensonga gwe bakwanye z'otategedde ekyo kitegeera. Ovuddeyo wemulisiza mu kamera. Was it necessary? Wovuddeyo wemulisiza mu kamera. Yejjayo okwemulisa mu kamera. Haji yagenda n'akwata ensonga zino n'aziteeka mu kamera. Nganze omukyala ndiruddawa. Gwe ssebo oli munnamawulire. Nedda nganze omukyala abasinga okwagala ebyonoonese. Kakati wali osuubira Haji okuproposinga omukyala oyo Sharon bamutemeko ekifaanani. Omukyala nsobola ogamba omusajja nti kino ekiri mu public si kyetaaga mu kaseera kano. Omukyala osobola okontrolinga omusajja aweva mati omusajja ne waba alina ssente meka. Kakati tulina obuzibu bumu. Haji si ye muntu omwangu w'okukontrolinga. Lwansonga nti Haji wobanga omukazi tosobola kontrolinga musajja wo then kitegeeza wo relationship tewali. Haji wuliriza. Haji alemeddwa famire ye yonna omukontrolinga omutereeza omuzza mu line. Bakulu be bonna bataata be baani bonna bakoze eki bamulemeddwa. Muzibu nnyo. Kakati gwe omukyala gwakwanya obukwanya omugambe kino sikyagala. Omukyala oba omukazi olina ekintu kimu ky'osobola okontrolingirako omusajja ne waba alina miliyoni ne miliyoni za ssente. Anti kisinziira nga tannayitako. Ekyo kitegeera. Haji yayitako. Haji eriyo omuntu gw'osobola okukontrolinga. But not him, not Haji. Haji doctor. Not doctor. Dr. Saddam Rashid Lukwago ye kakati munnaye. Ye ali bibi ali mu nsi ki? Ali mu nsi ye. By the way, kino ekintu si kirungi kubanga oyo omwami musawo mututumufu. Alina legacy. Okitegeera. Kati byonna ebigenda mu maaso ku social media si birungi. Biswaza family bitwayiramu naffe abasawo abahabo. Okitegeera kubanga bagamba kati bonna bwe batyo. Naye nze kyensabanga family kubanga family nene. Naye kati nze kyenenya ezo kyobula nze nsigala nenya mukyala. Senga oyo omukyala gwe bakozinze mu kisiibo muno. Simanyi gwe bakiisinze mu kisiibo munene. Senga kati oyo omukyala bakera ku makyala. Tonjogeza linnya lye saagala kuyita ku media. Sharon baakamukwana baakamalayo omwaka ogwo. Bw'oguma ng'omwaka gumu gwe baakamala naye bali baamaze nabo emyaka 20-15 bakozeewo ki. Kyogamba nti mukyala muku tasobola vaawo n'agamba dokita nti munaye ekyo tokikola oba mukyala muto lwaki baamuleseewo. Sisobola kumala na mukyala mwaka mulamba nga tisirina kubeewamwe bentegeddeko ne waabamu ne babeera babiri. Bwe baba nga abeewaabwe bamulemeddwa nti ate kati gwe omupya eyakajja gw'osanze obukulu ogenda kikola otya? Kaakati gwe munnange tonnakitegeerako nti dokita alina emmundu. Olaba wamugamba n'amutulisa ekiro. Tonnakitegeerako. N'abawala muli mu risiki. Ne eno video eri ku family iyo tetwagala kubeera ng'ate mwoleka obuziina bwammwe. Fine. Buli muntu yenna ayina gyenvuddewe ayina byazaakola. We are not perfect. Fena tuyina ebinanka lwakwa temukola ki temubimanyi. So nagenze nempulira nti oyo Rashid namusondera akakadde nemuweerako nente yabba eddagala natandika oditembera ku kubo yagaana okusoma yafunisa abakazi abawala babiri embuto ku nankani. Buli omu n'agenda nga amwogerako ahadinga so nga ate tubadde tukola ki tetubimanyi. Oli wa Luganda lwabwe ebintu ebimu kati nga family kale yandibadde esirika kuba naffe yandibadde ekola ki bannaye mwandibadde musirika
ne mulaba ngeri gye musobola controllingamu muntu wammwe ne mumutereeza yes obusungu bwabaddewo naye tewali kaakati nze kyensaba nga family bannaye ajja oyo mumukwate agende awummule mumutwale mu rehab ayagala kugendako mu rehab asooke atereeze obwongo omanyi omuntu okubeera ng'ali mu depression obwongo butuukeze obwongo depression yekukyusa wenna nekukyusa so ayinza okuba ng'akola ebintu bambi naye okuva edda muzibu oyo omusajja tagambikako wadde muzibu omanyi Senga kyenyinza okugamba abasajja tulina we tutuuka nga tuli bazibu n'otuuka ekiseera n'okkakkana kati tusobola kubanga walina abakyala abasukka mu 3 yes namba emu aba yali akutawaanya n'ofuna namba 2 ne namba 3 bonna ne bakuvaamu kale otuuka ekiseera n'olabanga obwongo kati buliko ekizibu nga obanga ate wali muzibu ate ng'oguli nga ku kizibu oyongeddeko ekizibu kaakati banaye nga family twagala mutegeere ekizibu kya dokita oyo mumuyambe mumugye mu kizibu ekyo kyakola ki kyalimu kubanga naye kennyini ali awo